Okuzimba kyabuvunaanyizibwa naye ozimbye otya? Kankwanjulire aba NEEKO Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri e Lubaga Kabuusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. NEEKO Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Ambaniriza mwenna njebaleko ejaleero kansubire bukedde bulungi. Twebaza mwenna abatugoberera ku Nyondo Media, abali Turkey, South Sudan, Saudi Arabia, California, Canada na yonna gye musinzira okubanga mutufollowinga ku Nyondo Media. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasubscribe nga mukola kyamaanyi n'abanyigana akade nti buli kye tuteekayo kyonna mbeera mukiraba. Ebintu bino tubikola for the purpose, si kunyumirwa, but tuyigamu ebintu bingi nnyo. Recently twakoze story ya Babra oba Babi naye yakutte ku bantu bangi. So olunaku olweggulo nafunyeyo call. Someone was trying to intimidate me. Someone called nangamba Olutalo luguddewo tojja dusobola, or what you've started I don't think you'll manage it. Nze ndi waneeno, for all I'm doing siri mukomboza ntalo oba siri ready to fight with anyone. For what I'm doing siri mukomboza ntalo oba kulwana na muntu yenna. I'm just doing what I'm supposed to do. Kubanga ndi muna Uganda era I'm feeding a concern. If I find someone stuck, if I find someone in a bad situation, ng'omuntu afaayo balumirirwako omuntu omulala, I do what I'm supposed to do. That's why when this lady looked for me and nampitiramu kukumbera gye yali ayitamu bajja badde ayitamu, I took the initiative and the responsibility nembeera nga nkola ekyateekeddwa okubanga kikolebwa. When nagenzo gye badde abeera, I had to do my research at first to know what exactly happened nga kyekintu kyekituufu. So abakyala abanene abakulu abaleeta abaana mu mize gino beeyita oba babayita ba Albab. And of course many people are warning me, Rozet, ba Albab tojja kumalako nabo. All I can say, Mukama Katonda yamanyi, I'm not coming to kukomboza ntalo nwane noli. No, I'm not strong enough to fight with anyone, but I'm doing what I'm supposed to do. And with what I know, Katonda kyanteekera mu bulamu kye kirigenda okubeera. Bwabanga yan designing to die in your hands or to face problems in your hands, lazima it will happen. But if it wasn't designed by that, it will not happen. So I will continue doing what I'm supposed to do. This lady here also, Ali Matiga sawo yolwalero kangambe, those people don't want to be exposed. They don't want to be talked about. They are the Albabs, abakuru, ngambe ba bosses.
So I know about Albab, but I'm not really ready to fight with you. I'm not strong enough to fight with you. But I'm doing what I'm supposed to do, and I will do what I'm supposed to do. So mwana no mwisolale waka, because I don't know what she's going through right now. Maybe Jali ayinza feeling insecure. So I've got her today early in the morning. We talk and see what to decide. If she can be staying with us here, mpaka retina processing anabera ngadde waka, oba she's comfortable where she is, then nabyo tujja kuba tubiraba. Naye there are some people bagamba nti omwana oyo kinyuma n'akola akole yaleme kugenda. Naye ate ebiseera ebisinga njagala nnyo omuntu ye nga yene yeesalirawo. But thank you people for being concerned. You're making me strong simply because you are caring. N'abatuyambako kanyike, of course kati saawa eno ali waka ne bazadde be. Mwebale nnyo, mwebalire ddala correspondinga. So babi asuza otya mukwano? Saawa eno wowulira otya n'ekikuluma? Saawa eno kale embeera ebadde tunaba kubeera bubi naye nga pain yo njiwulira. You feel the pain? Yeah, naye okusooka njagala kukwebazaako abawuliriza ba Nyondo oba abalabi. Mbeebaza abayimiriddewo ku lw'ensonga yange. Si byangu naye mbeebaza. Nsiimye nnyo n'abo bonna abawulira nti bali willing okukola ki okunyambako. Era neebaza nnyo bonna abavuddeyo. Ate nenyongera okugamba abo abavayo nga bareactinga. Njagala omuntu omu avayo nga reactinga asooka imagininga obulamu bwendimu. Singa ye mwennyini yabulimu oba omwana we. Okitegeera Nyondo Rozet kiba kirabika bubi nnyo omuntu okuvayo n'oreactinga ku muntu. Kuba kati gwe sitegeera nsonga lwaki bakureactingako. Nze nakunoonya ne nkukubira essimu. Tomanyi nojja nonsinkana ne nkubulira obuzibu bwange. Yadde okuva lwe nakusinkana wabaddewo ninga ayiganyizibwa waliwo abantu abali mu kunoonya. Simanyi kiki naye nga mmanyi byonna bisibuka ku oyo omukyala. So nze ntwala omukisa gwange okubaza bonna abafuddeyo okufaayo ku lw'ensonga yaffe oba ku lw'abantu bonna abakusinkana nga bayita oluusi mu bulumi obw'enjawulo. So olunaku olwaleero ku makya nga bwe nkulaze tulina omwami awaddeeko contribution ku kutambulako okudda ewaka. Tumwebaza nnyo omwami ali America naye tweyanziza nnyo ssebo bale nnyo bawaliddirawo naawe ojje Mukama Katonda yabeera akuddizaawo tusobola kusasula ng'abantu. So waliwo n'omwami omulala yaŋŋambye olunaku lw'eggulo nanga Rozet katulindemu kenkya tulabe what I can do for her. So mwenna abavuddeyo n'abangi abavuddeyo ne bampa ku magezi ne baŋŋamba nkugambe nti oyina maama saawa eno gwe maama gwe taata ewaka oyina abatoobo awinayo n'omwana wo kati nga bagamba lwaki tosigala n'okola. Waliwo omukyala yaba takimanyi nti oli mu university nga alina kampuni gyagala ku connectinga ne mubuulira ekituufu ne mugamba omwana saawa nali mu university ya myezi ejja myezi 5. University ya myezi 5 is not something small. Jjukira nti buli lunaku wabeera kusala emitwalo emeka 10. So emitwalo 10 bw'ogenda ng'okubisaamu n'ezo emyezi 5 it is not small money. So abalala bambuuza tali willing kukola wali emirimu gy'akali wali tali willing kukola neŋŋamba ebintu bino ono njagala nnyo n'embikubuuliza wano eno so omuntu n'amanya kuba basagala kukaka oli oluusi oti ogambe nti kangende ekole sala kusumbwa muntu. You have to tell what you feel gwe nga gwe omuntu. Kati ku nsonga eyo Nyondo Rozet okukola si kibi kubanga era najja nga nzize kukola ki okukola lwakuba nti ebyajjawo byajjawo naye nga okukola sikirinaamu buzibu. Obuzibu bwennina nti ndi ku kaliwari ate ndi siwulira bulungi.
naye ng'okukola sikirinamu obuzibu olw'ensonga nti nina okubeezawo abantu bange. Maama akutunuulidde bato omwana. N'ekirala ensonga esobola okunemerera like nga nfunye omulimu nga nkyali ku kaliwale. Abaana oluusi kyemanyi bangi bakaaba tebasasula. Kituufu. Naye ng'ate omuntu waba akutwala kulaga nti mulungi okitegeera. N'ogenda mu mutima mulungi ng'omanyi nti kaŋŋende kale wadde ndi ku kaliwale in case we mba nfunye ssente nga nze ndikola ki ndyeza bujja ne nkuloba visa yange oba ne ntambula ne ŋŋenda ewaka. So okukola mbadde sikirinamu buzibu naye nga anyway kati wemba nga nsobola okufuna omuntu asobola okunziza ku byogera nenfuna omulimu nenfunako obujjanjabi I'm ready to work. Nokolera omwana ne maama. Yes. Naye maama kyesa kubuuza amanyi kiki kyoyita bwe mutuna wali omukwatidde mukono mugabo manyi maama kino ekyamazima mami wange takimanyi kubanga kinuma nnyo. Mami wange yankuliza mu nnaku nnyingi nga takoze mirimu bwe giti kati lwaki nze mba nvayo mbikole okumuswaza. So kinumira sikimugamba nga kutakimanyi. Toyinayo omuntu yenna wa kika kyo gwe wali obiddeko n'omugamba munnange kino nakiri nakiri? Omuntu wa famire yange gwe nagezaako okugamba jjajja wange naye namukuutira ne mugamba togamba maama kampite mu mbeera yonna gye mpitamu bwemba in case mukama nsasidde nensobola okukomawo ewaka ndinoonya engeri gye ndinnyonnyolamu maama naye nga simugambye embeera eno kubanga kijja muyisa bubi nnyo ate era olaba nange kimpisa bubi. Ate maama ankuzizza okuva bwe mbadde paka kati ng'ali bwomu. So nange kyova olaba saagala nnyo mpeebuula ekitiibwa kino neŋŋamba beewala aba muli ate omwana wange kyayitamu essaawa eno kubanga kati olaba obeera kumpi ng'osobola okulinnyawo batakisi oba booda n'otuukawo n'omulabako oba n'akulabako ng'oli mu bulumi naye kati singa awulira nti oli eno weyongera ku sayidi yo ne ku sayidi ye. So sikimugambangako maama wange. Waliwo n'abantu abamu bali mu kusuggestinga mbu you go back home because of course kintu kye watugamba oyagala okudda ewaka n'obeera nga at least osobola ogendako ku nsi endala n'ogezaako somewhere else ng'oli very careful nonaddamu kugwa mu kintu kyekimu kubanga bw'oyogera ku kintu ky'okukola emirimu gya kaliwali abaana bangi wano bakola emirimu gya kaliwali ne baliwe ssente zaabwe. Lwaki omwana akola n'akola n'amaanyi by the end of the day ne batamuwa ssente ze kubanga watona gyogenda kukola ki kumuloopa. So ekyo nakyo kikonsideringamuuko. Of course you need to be treated as in wetagamu treatment ng'omuntu n'okweza obujja olabe nti obulamu bukola ki butambula. I thank people teri muntu n'omu yavuddeyo kujajinga agamba nti this and this and this and this. Abantu bategeera era ebintu bineeno tebiri wano wokka wabula ne mu nsi endala ez'enjawulo abantu. So abaana abangi bakomplaininga bakola emirimu gya kaliwali naye tebasasulwa. So eyo nsonga nkulu nnyo kubajjukirwa nti oba tolina gyogenda kumuloopa oyo nti ate uno nakoze tolina amateeka gyogenda kumuloopa naawe kisooka ddala obeera otya okweteeka mu mateeka kubanga olwedde obeera ng'oli mu overstay oba tolina wotandikira kuloopa muntu oyo. So eyo nayo nsonga nkulu naye people are so willing to help you out. Ekyokudda ewaka kino okyakirinamu nnyesiira oba wakyusiza mu bwongo obwo kubanga njagala nnyo okubuulira abantu the truth like Kanyike he came and told the truth era kudda waka naye twala ne Kanyike oyo okufuluma twasitanirawo ku gundi several times nga tukomawo tickets ezimu nga zikansolingibwa naye abantu bakowa kutuyambako mpaka Kanyike lwe yafuluma kati ali waka ne famire ye. So obako n'omuntu ekintu kyoyogera n'ogamba nti nze njagala kino n'ositikinga ku ekyo kyowulira nti n'omutima gwe kikugambye nga tewali akukase kyokudda ewaka okyakirinamu mu bwongo oba obuusabuusa. Nga bwe nkugambye Nyondo Rozet okudda ewaka I'm willing kubanga nga bw'ogambye nti
nsobola okudda ewaka ate nenfuna better life nengendako ewantu ewalala ekyo nkyagala nnyo naye n'okudda ewaka like sirina wengenda kutandikira sirinayo kyakukola gwesuubirya maama gwesuubirya omwana gwesuubirya abatoobo gamba nti singa nti mba nsobola okudda ewaka nenkola ki nenfuna obujjanjabi nenziramu ate nenjiya ebyokukola noga noyiyayo ekyokukola ekirala I'm okay then ne option endala singa nti nsobola okuva overstay nsobola okukola omaze ofuna obujjanjabi nga bwenejjanjaba nembeera fine so there are many options osobola okuyambako omwana ono obujjanjabi busobola okulabika najjanjabibwa naye obanga olinayo kampuni gy'olinayo nga bwe tuyiya ekyo tunakomekereza nakyo ekyo tunakomekereza nakyo oba kudda waka oba nga tufunyeyo opportunity yonna nga waliwo kampani nga esobola okumuemployinga lwakuba nze sijja babuulya mazima gali nti bw'okubanga nti oba okukwako kwa devices enandikwaddayo device naye nga sookoddeko ewaka olabeko maama sooka osetoolingemuuko then we do another plan obeere ng'ogendako mu nsi endala oyizeeko eyo why kuba kati ekiri wano mu Dubai ga mazima gali kitokuta sikisaanikire n'abaana abalina ebyogera emirimu gibuze emirimu gibulidde ddala abaana bali mu kuddayo buzi waka abala bayingidde overstay abala kutunda buganye bafulumya balobera wabweru emirimu temukyali kyobalaba nga ne ba agents bafisusa okubeera bafererwa kikwate mwini mirimu ate omwana bwamugamba nti njagala omulimu tagenda gana kasidi nyamugamba yes mpo omulimu ngenda kugufuna naye nga omulimu teguliiwo n'abatali ba fake agents saawa eno olw'ebbula ly'emirimu kibafuza okubeera fake agents why kubanga omuwe ssente naye nga amaze emirimu tewali tagenda kugufuna sente tagenda zikola ki zikomyawo olw'embeera eno eriwo tewakyali mirimu tebasobola connecting abaana kulya commission oba okitegeera so just nsaba mwenna abalaba aba feeling concerned in one way or the other fe tuwelokaminga buli buyambi bwonna okuva ew'omuntu yenna eri omuntu asobola okutuwa connection okufuna ekituufu eri omuntu asobola okutusabirako enamba kululi tetwawaayo namba lwaki by then teyalina namba ya WhatsApp yalina kanamba kakubako ate nga abantu abamu kibakalibiza sometimes okuba essimu ate abamu babeera mu nsi ez'enjawulo abantu batogoberera bali mu nsi ez'enjawulo tebali wano mu UAE moka so mbadde nsaba osome ku namba yo abantu abo balaba abatulaba olina wabeera nga takuwadde ssente engeri nyingi gye basobola okuyamba omuntu asobola okuba nga alina gyali nga ye mutuufu nagamba omanye ekiriwo nti ejjangu connecting wano ogyokole omanye ekiriwo nti ejjanguko mu nsi eno nja kuwako support ogyokole ki ogyokole so people can help us through many ways badde nsaba osome ku namba yo next screen tujja giteekako enamba yange ya WhatsApp eli press 256 755 21 8834 inamba ile ku WhatsApp. Yeah. Okay. So aba Speed Express Tours and Travel mukola kyamanya okutu empowering nga fe aba Nyondo Media. Gwe naye ndiyagadde okutravelinga wandiyagadde kukyalako mu nsi ez'enjawulo yagala kola visa change. Speed Express Tours and Travel bayina branches ziri bbiri. Waliwo eri Abu Dhabi, waliwo neri Dubai. Eri Dubai eri ku Bania Square ekizimbe kiyitibwa Dera Tower kiri opposite Bania Square second floor. Office yabo tekubula obogiraba bulungi nnyo. Then naba Brewster Coffee Obsession Academy nabo bakola kyamaanyi okubeera nga batu empowering nga ba Nyondo Media okubanga tusobola okugenda maaso n'okubanga tubatuusaako stories z'abaana. Twetaaga ebintu bingi nnyo kubanga omwana asobola kuba mu buzibu bwe buti n'omugamba omanyi mpa transport so omusanga gy'abeera ali nga it is your own transport. Bw'aba talina ssente ku ssimu n'agamba nkubirako you will call back n'oyogerezeganya n'omwana kubanga embeera gy'aba ali mutebeera nnungi tusobola omugamba nti give me money for transport, give me money for airtime. So abantu bane eno be-mentioning nga be bantu abatu empowering nga ne tuba nga tusobola okuprovidinga transport n'okusanga abantu abo
n'okubayambako ekiba kisoboka kyonna kyonna ekitonotono. Aba coffee aba Brewster Coffee Obsession Academy ate bo nabo balina branches ziri bbiri, emu eri Abu Dhabi n'endala eri wano eno Dubai, era ng'ennamba zaabwe ku screen zibeerako oba osobola okuba nga oyogerako nabo n'okuguka mu coffee ate n'obeera ng'osobola okufuna omulimu okugenda okuwa akasente akalungi. Emirimu gyabuze nnyo wano eno mu Dubai, so kirungi n'obaako n'omulimu ogw'omu mutwe. Nate era ne twebazaako nnyo aba Mukasa Services nabo nga basazeewo okuba nga batupushingako in one way or the other Nyondo Media okubeera nga ateeyimirira. Mmwe abatusupportinga nga muyita mu kusubscribinga ewamu n'okusharinga waka waffe, nammwe abatusupportinga in one way or the other mukola kyamaanyi nnyo okuba nga mmwe mutwetera okuba nga tuyimirirawo, singa si mmwe naffe tetwandiyimiriddewo. Tubaagala nnyo era nga tubeebaliza ddala ebyensuso. So omukyalo ono oba omuwala ono ffe tumanyi tugenda okwogera naye, if she will be comfortable here tujja tubeerako naye, era nga bwe tulaba ekigenda okugenda mu maaso kyonna Mukama kyanaaba asazeewo kye tujja okgenda nakyo, naye nga mwebale kubanga at least musobola okuba nga mutegeera embeera omwana ono gy'abadde ayitamu, ne mutamucriticizinga ne mutamujajinga. Ampitiddemu kona ngamba Rozet, ebintu ebimu tetusobola kubiyisa wano ku kamera, biri so confidential, biri so yes. Ebintu ebimu tetusobola biyisa nnyo ku kamera, naye nga abaana waliyo abalala abo bewaŋŋambyeko. Kuba last time gwe waŋŋamba yo omukyalo oyo ye nga yakaleeta basatu nga nawe kwoli, naye nga ate waliyo n'abaana abalala. Waliyo bangi. Baana bangi. Kati ba abaana abo mulimu abakyeyagalira bo nga they don't have any problem with them, oba they're also crying like you batya kujja mu camera? Kale, like muliyo waliyo kwabamu nga bo tebakiinaako obuzibu era nga bali happy with the life. Naye waliyo omwana nga takigezanga nako takiimagininga nga nako nti asobola okukola kino nga gyali akaaba, naye nga we nakugamba nange okutuukako oba okukubira essimu kubeera nti mbeera nnyo ku YouTube, nakusanga ku YouTube, so nengezaako nencontactinga, naye wali abaana nga talina na ssimu kwagenda kukola ki kwogerera nga na buli kimu kyonna bakitwala, kubanga nange na buli kimu ekyange baali bakitwala. Kitegeera otuuka nga tolina ssimu, ofuluma n'oyo Albab nga bwe bakugambye babayita ba Albab, ofuluma naye ne mugenda, olina okukomawo naye, tolina w'osobola kulaga nga takoze eki tomulina. So abaana gye bali bangi bakaaba, ate n'abaana abalala kyemmanyi waliwo abazadde abali eyo nga tebadda mukulaba ku baana baabwe nga bamanyi bali eno balamu naye nga baba batadda kyensuubira oba ng'abaana bafu. Yes. It can also happen. Kubanga nze we natuukira okukubira essimu waliwo abantu nga wemba ntambula like asobola okujja naye fuulo bakumanya ennyo, after all ogenda okulaba akukuŋŋaanyizaako abantu abalala. Okitegeera. So balina engeri eyo gye bawambamu abaana n'ekyamateeka. So sometimes waliwo abaŋŋambye Rozet, lwaki temukozesa amateeka? Lwaki twakozesa amateeka? Omwana yakozesako ku mateeka. So ekintu kye nazudde si Uganda yokka nti yokka yecorruptinga nti yokka aba yeri enguzi, munnange n'amateeka g'ensi zino endala zino, era nga nkyali ne mwana muwala Babra twaga tukoncluding ensonga eno olunaku olwaleero, era nga tusaba Mukama Katonda yabe ateeramu amaanyi mu bulamu. Nze nzikiriza teri muntu alina bulamu bwa muntu, though sometimes tuweewaayo ntulaga nti no we are the albabs of some other people's lives, naye nga it's not really true, si bwe kiri. So Babra ebigambo bibiri bisatu ebisembayo, but oli mwana muto naye weeraliikirira nnyo babi, nowona singa kitumune nga kibeerawo all the time obeera bwotyo. Olaba oli mwana muto naye ogenda kadewira mu dakiika bbiri. Yes, I know what you're going through, but ne try to be happy, kubanga olaba nti ekitundu kibeera nga olwedde bwekiri kihappenings oba nga kihappeninga, by the very time wekiba nga tekinabeera kuvaawo era kibeerawo ekiri. Ate kubeera mu nnaku ssaawa 4 tekitegeeza mbu kigenda kubeera solved, okitegeera mukwano. So sometimes try to pretend though you're not happy. Olina kubeera ever mu nnaku bwetyo all the time. Ate nga I believe one day you're going to get out of this. I know.
nze kyensindayo okugamba abalabi ba Nyondo nebaza nnyo abatubeererawo era nebaza nnyo abantu abakusupportinga okuyimirizawo obuweereza buno kuba si byangu nentwala okusiima kwange eri abo bonna abali willing okumpa amagezi okunyambako buli kyonna kye banaaba bacontributinze siba Mukama bateremu omukisa n'obwangu. Amina. Teyaza mama. Just to keep you strong, you will be fine. Kubanga gwasazawo ne weewaayo gy'oyogere the truth. Kubanga what I know, nyano mwa era yangambe Rozet, manyi mikwano gyange nange si wane no moyo sije mulimu naye waliwo mikwano gyange, they are going through the same story but they cannot come out. It's a great heart for a person to come out in camera and ayogera the truth what is happening with her life. On the other hand, kibeera kintu kirungi nnyo. Ebiseera ebisinga omuntu osobola okwetanga stress zikususseeko obuliddwa ekane mu kibira. So when you come out and share with people, the good thing twali mutwadde kujajinga, just be strong. Bwasoboledde okuvaayo, you never know abantu bajja kuyambako. And then obeere ng'osobola okureachinga goals zo. You're still young, you're still having a great future ahead of you. So kaneyongera okubajjukiza bannange aba NEEKO Constructors and Great Finishers Limited era nga bagamba nti let your dreams be our project. Basangibwa Modern Havana Complex, Rubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Ate nga bakola biodigester septic tanks, tezijjula, teziwunya, tezinywebwamu, ate nga zitwala ekifo kitono ddala. So mumwe n'aba makanisa, mizikiti, bamasomero, companies waka musobola okuba nga ate mubettanira. Mugende ku offices zaabwe mubeere nga ate mubettanira babakolere ekisinga okubeera ekirungi. Mpozi nkubiriza nammwe abaana naddala bano bankuba kyeyo. Mugende mubeera mu byeyo naye nga toyina muntu gw'osobola kwesiga kuwa kasenteko nokola emyaka n'emyaka ogenda okudde waka nga tewali kiyonga ne poti teriiyo. Mukozese abantu bano wammanga oba olina omuntu gw'osobola okutumayo agende ku offices boogerezeganye babeere nga basobola okuutirawo akayumba naye kabeera ka mizigo ebiri oba esatu eba ena at least ogende okuva ku kyeyo nga olina akantu kosinkana ewaka. Oyinza okuba nti olina muntu gw'owesiga waka kuba nga akolera kintu ekyo. Sometimes abana bajja ne bakola bagenda okudde wakati basanga ekintu kyonna. So mukozese aba NEEKO Constructors and Great Finishers Limited babeere nga ate by making your dream to come true. N'abala mwenna abakola si bakadama mweka, sabakola mu mayumba mweka, n'abana abalala bonna munansonyiwa si bakadama, they are the house managers. Yes, that linnya twaligana. They're the house managers. Si beboka wabula namwe abala mwenna oba oli Uganda, oba oli South Africa, oli America, oli luddawa kozesa abantu baneno. Oleme kuva ku kyeyo kudde waka nga tunawo oteeka luba kiswaza nnyo. So n'olwensonga ku lwaleero munzikirize nkomeka awo sigadde nga nze Nyondo Rozet Irene Shajja nkutumiddeko omusango nkutumiddeko bambi osuuke bulungi nnyo. Triple S yes, ngate esangibwa Ajuman ngifumba ekimere ekiwooma Ajef Foods and Cakes nkutumiddeko ate nga nawe wiki nkutumiddeko obeera ku kamera omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.